na Free our people. Free our people. Mutechimera Ibura. Mutechimera Ibura. Mutechimera Ibura. Mutechimera Ibura. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. Jangu tatu. Keno litaka tebo tule. Oyo mukyere eno ng'okuyambako ku byokulya kubanga kimanyi bulungi nti muganda waffe Ibura Kimera yabadde anoonya ekyokulya nga bwe twongera omunoonya kubanga kyemmanyi Ibura gyali mulamu. Kakati bannange buno obuyambi kwongerezako obo baganda ba Miguna bafuusoja banne bawangaala nabo bwe bakuŋŋaanyiza. Okimanyi bulungi buli lunaku tufuukula tukeberako. Mulimu obufaananyi obwaffe nga ttiimu ffenna ewamu. Yaliwo nga bawambira ddala muganda waffe Kimera Ibura Musiraamu. Ne maybe ne bajja ku dduuka ne baneetooloola kuba bali abasajja 7 bajja n'omukyala akolerawo ku poliisi atulira ddala waggulu wanga DPC wabeera ne bajja omukyala n'aŋŋamba nti bano nzize nabo okulaga nti bo tebalina mutawaana kati ne bankwata ne banzikiriza wammanga ne bateeka mu kadrone ne batambuza ne batwala mu moto ne bateeka mu drone ne batambuza Masaka ne batwetoloza Masaka olwatuuka ne baŋŋamba nti olina omukyala nti olina abaana ne bagamba togenda kuddamu balabako ne bateeka ku gun point bo bennyini ne bakwata essimu ne bagidaalinga ne bagamba mugamba omusajja jjawo okolera ekyekisulu kyonna togenda kuddamu kulaba wano ne mukubira ne mugamba nti yanguwa ne bamujjako ne baddamu ne bamugamba nti ddamu omukubira omugamba omukyala aliko ssente yanguwa era neziramu nekimugamba nga bwe bakyogedde nga buli muntu ajjawo ku dduuka babuuza nti oyani omuyitaani ne bw'abanga customers mpaka omusajja lwe yajja ne bamutwala. Yavaawo ssaawa 11 ez'ekawungeezi n'agenda ekyabakuza nga musiraamu amuyita agenda akanika essimu
Oyagenda nali ndi wano sawe mu kitundu ez'ekawungeezi nga bangamba drone emututte. Ne ngenda ekyabakuza ku poliisi ne bangamba bamututte Masaka ku CPS. Ne ntuuka e Masaka ne bangamba taliiyo. Ne tukomawo ekyabakuza ne baddamu ne bangamba ali mu Nnyendo, ne tugenda mu Nnyendo nga mu Nnyendo taliiyo. Tewali kye baatugamba ne njagala nzigulewo omusango nti omwami wange yabuzeewo ne baŋŋaana okugulawo fayiro. Already bali bayogedde dda nti banoonya omuntu bwati ne bwati era oyo bamala omukwata ne bagamba omuntu gwe tubadde tunoonya tumufunye. Okuva ku olwo siddangamu mmulaba. Nina abaana basoma, nina omuto, nze mbaweerera kati obudde buno nze mbaliisa, siina kyakulya, siina ssente sikola, yabadde atulabirira mu buli kimu. Noonya omwana wange Ibrahim Kimera yabuuzibwawo simulaba. Alabirira abaana nange nze nyini yandabirira nalwala sikyalina ssente munoonya ambuze bannange gyali yenna nsaba buli amundabiddeko nsaba amukole ki amundeetere. Kimera talina musango omulala, siwulirangako nti yabbye, siwulirangako nti oba yakubye muntu. Ekisooka akanika amasimu gwe mulimo gwe. Abeera wano n'alima olumala okulima nagenda mu tawuni n'akanika amasimu. Alina omulimo kyekisooka, si mubbi nti yabba, tabeerangako mu ntalo nti akubye muntu, simanyi musango ki gwamutwaza. Kakati weeks 2 tetumulaba. Tusaba bambi abamuyina mutuwe omuntu waffe oba mutuwa mulambo mugutuwe tuguziike. Ntambudde buli wamu wonna noonyeza omwana wange ambuze oba yattibwa bampa omulambo gw'omwana wange nguziike. Kye tusaba abakulira ebitongole by'ebyokwerinda abakwata muganda waffe Ibra Kimera okusookera ddala kwe kumuleeta mu kkooti bw'aba alina omusango. Muganda waffe Kasumba yakwatibwa ekyotera yabuzibwawo, n'abalala bannaffe bangi babuzibwawo. Abantu 18 lipooti twaziteeka ne ku fulo ya Parliament babuzibwawo tetumanyi gye bali. Kati mugaseeko omulala ow'19 nga ye Ibra Kimera. Kye tusaba kukomyawo bantu baffe kubanga abavubuka bano bato balina families ez'okulabirira. Tetusobola kuzimba nsi nga tugizimbira kukubeera nti nno ekiwamba abantu kifuuse baana baliwo. Ekyokubiri nga tugenda mu kaluke tugendamu muli mu kuweereza sigino ey'okutiisatiisa n'okumalamu abantu baffe essuubi ery'okuyaayaanira enkyukakyuka. Naye ekyo ne baganda bange abali wano tukimanyi nti nno musiwansaano ku mazzi kubanga ekyo tekisobola tumalamu maanyi. Tujja kusigala nga tuyaayaanira enkyukakyuka because struggle is our life. Kati waliwo ekiwende ekipya ekyokuwamba abavubuka okutusala speed kubanga bakimanyi ekibiina kyaffe ne mu Uganda otwalizibwa mu bitundu 45 ku 100 bavubuka. Kati okukwata muganda waffe nga Kimera Ibra kutusindikamu ntiisa ffenna tubenga ebyobufuzi tetwagala na bisemberera tubiddukemu kagamba kino kigenderere era we twogerera olwaleero waliwo muganda waffe ku Sentongo House awo abadde makanika wa pichipichi abadde agabana nnyo obubaka ku mukutu gwa TikTok obwenkyukakyuka naye era baamukima mu ngeri yeemu. Okukwatibwa kwa muganda waffe Miguna oba Kimera Ibra tekugenda tutengula era twagala okulabula gavumenti tetutidde tuli bavumu nnyo okusigala nga tuwala sitwageno maaso newankubadde muganda waffe tumanyi gyali yawambibwa tukyamunoonya. Kyenyamiza nti ab'ebyokwerinda bonna beegaana nti bawamba Miguna naye ate kiruma nti bw'otunuulira ab'enaalema bawagira y'enaalemu tebawambibwa abawagira Kyagulanyi ffe tukwatibwa. Tuli mu kuginoonyerezaako tulabe baani abaamututte naye nga wano ku poliisi yaffe taliiwo. Tugenda gezaako okwogerezeganya ne bannaffe abetukola nabo emirimu tulabe oba ddala be bamulina. Omukyala amagezi ge nnyinza okumuwa kwe kuba nti ajja akwatagane naffe ab'ebyokwerinda tunoonyereze tulabe wa omuntu we waali.